agava Entebbe gatulaga omumpembe Yosete Buhabulwa nti ayinza okuba nga adduse mu State House nga State House agirese Nkalu oluvannyuma lw'okutya abantu akakadde kalamba ababadde beeweze okujja okukima pulezidenti waabwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi wali Entebbe International Airport olunaku olwaleero. Omukulu Yosete yabulwa teyasuze mu State House, yatidde amaanyi g'abantu ge bayinza okujja nago n'alowoozaamu nti bayinza okumusuuza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Ate ng'era bannansi singa baba bakyagadde era basobola okukikola, basobola okuba nga bagimusuuza oba ayagala oba tayagala. So bw'atyo Buhabulwa n'agamba nedda ewammwe waawo kansooke nfulume State House ntidde okuswala. Era emmotoka ezo z'olaba ze zaatutte omukulu ono n'adduka mu State House. Bakyogera batya simanyi we bakyogera naye nga banange bino biseseza ddala kubanga Buhabulwa tugamba nti naagenda kudduka mu State House. Buhabulwa nga wayagala State House eyo nga bwayagala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga kyewuunyisa, naye nga ge mawulire ge tufuna agava erudde eyo galaga omukulu ono nti ali mu kudduka mu State House agende. Bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi amala kumulaba ng'atuuse emagere ng'akumyewo. Kati bwe tukyama ne twambuka Museveni obuzzeewa ebyo biba tebiweeredde awo. Anyway, katulinde ki ekigenda okuddako naye nga y'omukulembeze gwanga sawa yonna atutuukako. Bannayuganda temwerabira nti nnyongero bajjukiza the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi tugenda kuba naye atutuukako essaawa yonna. Era bano batte Buhabulwa abali mu kulowooza nti bagenda kudduka bagendagenda tebalina kye bagamba omukulembeze ye agenda kujja oba mu mbeera ki ebyabwe byo byakoma. Ffe Bannayuganda kye tuliko kwaniriza pulezidenti waffe naye nti mpulidde Buhabulwa ayagala kudduka. Buhabulwa State House teyagisuzeemu. Okyalwala nnyo puresha Buhabulwa singa onaaba tokkiriza n'owaayo entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino mu mirembe ojja kulaba nnyo. Ndaba n'emmotoka ya toyi yiino wano baganda bange ndowooza mugiraba yasonze dda na zino zimutwala Buhabulwa adduse mu State House tufudde. Maama banange Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu olyokangano gye ne tulaba ku byeneena. Saabalwanyi ate atandika okudduka omuntu atalina wadde emmundu ye nga yagenda mu nsiko ofuna obukulembeze bw'eggwanga ofuna obuyinza naye kati atandise okudduka. Kale ebintu ebimu byewuunyisa naye nga ye omukulembeze w'eggwanga Bannayuganda okuva mu bitundu eby'enjawulo bamaze dda okuyingira Kampala era nga bajja kutona pulezidenti waabwe wali Entebbe International Airport. Ebirala tetwagala kumanya ebya Yoseri, tetwagala kumanya, tetwagala kutegeera. Kye twagala y'entebe y'obukulembeze bw'eggwanga okudda mu mikono gy'abannansi. Era Buhabulwa bw'oba odduka ddukira ddala, yongeramu n'amaanyi. Nze muganda wange Tebu nkubuuliddewo ng'obudde bukyali kuba Bannayuganda akadde kalamba tetumanyi waawe oyinza bateeka nga bazze okukima pulezidenti waabwe ate nga tukutegeeza nti bajja. Kibeera ng'okimanyi nti Bannayuganda bajja. Ogenda kumbuulira ogenda kuwulira Uganda w'enyuma. Uganda egenda kunyuma. Abantu mugenda kunyumirwa Uganda yaffe tugenda gyenuna. Bannange mpulira essanyu nga bannansi mmwe ffe abeewaddeyo okunona eggwanga lyaffe libadde mu mikono gy'omumpembe emyaka 38 ng'ali ku bannansi atulugunya atirimbula talina na kyatya. Anyway, yembeera bweti bweri ew'omukulu Buhabulwa si byangu ayinza okuba nga State House agifulumye atidde ki ekigenda okuddako. Banange naye nga kinani abadde ayinza okukikkiriza ani ayinza okukkiriza nti Buhabulwa ayinza okuleka entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Hello Uganda, thank you very much. Mwebala akaliro ke mutaddewo. Omusajja atawanyuse, omusajja agenze hulululu, omusajja adduse mu State House. Banange kyewuunyisa kino, kyewuunyisa banange, kyewuunyisa. Nze mbadde sikirowoozanga nako nti Saabalwanyi ayinza okulekawo entebe n'adduka n'agenda ne yeekweka ng'atidde omuntu atalina mmundu wabula omuntu obukozesa ekigambo kimu bwe kiti. Waliwo omulabe waffe bwe tulina okusooka okulwanyisa bwe tubanga ddala tukakasa nti tuli bagenda kukwaniriza na kukima mukulembeze waffe ku airport ng'akomawo. Omulabe oyo w'amaanyi nnyo n'okusinga gavumenti ennamba ya Mwami Museveni. Omulabe oyo ebiseera ebyensinga obunyumulaye tetumussaako nnyo birowoozo. Ebirowoozo tubiteeka nnyo ku basirikale abakutte emmundu ne ttiya gaasi n'emiggo ate ng'abo temuli.
singa tusobola okulwanyisa omulabe ono gwe mbagamba, abo tebalina kibayinza tukola tusitopinga kugenda wonna we twagala kugenda, era tebalina kibayinza kukola tusitopinga kukola kyonna kye twetaaga kukola ng'Abannayuganda. Naye ekifuula abo abalina emmundu ne tiyagaasi n'emiggo ekibafuula ab'amaanyi ye mulabe waffe ono gwe tulina atuli ku lusegere. Omulabe oyo bamuyita kutya. Mu nsi muno teriiyo muntu asobola kulwanyisa kutya n'akugoba mu mutima gwe ne wabaawo omuntu yenna w'amaanyi ku nsayinza muwangula. Omuntu yasobola okulwanyisa okutya n'akuwangula teriiyo w'amaanyi mu nsi muno, wadde ekyokulwanyisa kyonna eky'amaanyi mu nsi muno ekisobola omuwangula. Abasinga obungi bayinza okukozesa ekyokutta nga solution ne bakutta, bo ne balowooza nti bakuwangudde, naye kwomanya nti bakuwangudde yensonga kyolaba nti Martin Luther yafadda, naye ye olwokuba nti yasobola okulwanyisa okutya n'akugoba mu mutima gwe n'essaawa eno akyayogirwako ng'omulamu. N'abalamu abaliwo kati babeerabira obboogerako ne boogera ku oli eyafa, olw'ensonga nti ye yafa amaze okugoba ekiyitibwa okutya mu mutima gwe, kyekyamufuula omuzira akyayogerwako nakati. Nelson Mandela bonna okuba nti nakati bakyaboogerako bakola ekintu kimu mu nsi, baalwanyisa okutya ne bakugoba mu mitima gyabwe ne bafuuka abazira, kyekyabafuula ab'amaanyi paka okutuusa olwaleero. Omuntu yenna aliremerera okulwanyisa okutya okugoba mu mutima gwe n'omunafu asembayo okubeera owa wansi ku nsi kuno tosobola kumulwanyisa n'omuwangula. Munafu asembayo. Abafuzi mu nsi yonna bafuza abantu obumbula nga bayambibwako ekintu eki kutya okuli mu mitima gy'abantu, kwe kuyamba abafuzi okufuga abantu nga bwe baagala obumbula. Abantu abeewaayo ne balwanyisa okutya ne bakugoba mu mitima gyabwe, olunaku lwe bakugoba lwe lunaku lwe bawangula. Abannayuganda olunaku lwe tulikeera ne tumanya nti omulabe waffe gwe tulina okufokasingako fast. Kati tunalowooza ku Mwami Museveni, tetunalowooza ku majeege, tetunalowooza ku tiyagaasi, tetunalowooza ku mmundu wadde amasasi, ne tusooka tufokasinga ku kiyitibwa kutya, ne tusooka tulwana na kibayita kutya, ne tukigoba mu mitima gyaffe. Lwe lunaku lwe tugenda okutuuka ku buwanguzi bwe twetaaga bwe tunoonyereza emyaka. Batufuga si lwakuba nti b'amaanyi, wabula batufuga olw'okuba nti tulina okutya. Olutimbe oluli wakati w'Abannayuganda n'enkyukakyuka gye beetaaga baluyita kutya. Olunaku lwe lulikeera enkya Abannayuganda ne mwegattirawo mwenna ne mukwata olutimbe lw'okutya ne mulubikkula mu maaso gammwe, amaaso gammwe lwe gagenda okulaba ku nkyukakyuka gye muyaayaanira. So kati mwenna abateekateeka abali mu nteekateeka z'okukima omukulembeze ng'akomawo, bwe muba nga temunnaba kulwanyisa mulabe oyo gwe bayita kutya kumugoba mu mitima gyammwe, mumanye nti mugenda just kutambulamuko obutambuzi, kunuusaako ku tiyagaasi, abamu bagabane ku migere ku nsambagere n'empi, abamu bagendeko ne malwaliro, n'abalala batwalibweko mu makomera, abalala bamale baddeeka, ng'ekigendererwa ky'okukima omukulembeze tetukituukiriza. Olw'ensonga waliwo omulabe gwe tutambula naye, gwe tulya naye, gwe tusula naye, atuli mu myoyo, bamuyita kutya. Oba okitegeera? Gwe sooka weebuuze, ensi zonna ze tulaba ezituuse ku nkyukakyuka nga bantu be bagyereetedde, nga siba nti oba bagenze mu nsiko ne bayeekera ne batta abantu, simanyi oba bakubye ebbomu oba bakoze nga tebabikoze, wabula ne bukera bukezi bantu ku makya baga nti twagala nkyukakyuka. Ensi zonna ezize zituuka ku buwanguzi obwo, bw'osoma otula mu byafaayo tewaliwo nsi yali ekuŋŋaanyiza abantu 5,000. Ogenda obbalaba nti Emisiri baali 3,000, nti egindi baali 25,000, egindi baali 15,000, nti ab'egindi baali 20,000. Baasobola okutuuka ku ki? Ku nkyukakyuka gye baali bayaayaanira. Kati mumugamba Bannayuganda abanoonyereza enkyukakyuka okumala emyaka 40, nti ffe mu Uganda tetuwolamu bantu 5,000. Nja nti ekyatulemeseza otuuka ku nkyukakyuka nti Bannayuganda tuli batono. Yensonga ki enkyukakyuka etulemye okutuukako? Kubanga tuli batono. Kyemuyinza okugamba, kyemwagala otugamba, tuli abantu 4 miliyoni mwezi.
mu 5 kiki ekitwemeseza okutuuka ku nkyukakyuka gye twetaaga kiki kutya gwe Kampala yekasulamu abantu abakolera mu kibuga Kampala n'abakisulamu ekitono ennyo bali miliyoni 5 miliyoni 5 kyetaagisa b'e Masaka kujja oba kyetaagisa b'e Mbarara kujja oba ab'eggulu bava eggulu bajje Kampala nedda emiliyoni 5 ez'abantu abasula mu kibuga Kampala n'abakikoleramu bw'obukeera ku makya n'okuvaako just 1 million nebaga nti olwaleero kulongoosa kibuga tetulina kuleka kazambi yenna wadde kasasula mu kibuga Kampala nebaga nti ekibuga kiyinza osula nga kikyafu bwe kibalema okulongoosa olunaku olusooka olwokubiri kiyinza obba simattuka nga tebanaba kukiyonja kitukule kiba kyatukudde dda nga bonna tebawedde nayo ku bukadde obutaano buli mu kibuga Kampala ne bwe kuvaako just akakadde kamu kokka nebaga nti ffe tugenze kulongoosa kibuga tebasobola kuweza nnaku 3 ng'ekibuga kyalimu kazambi kiba kyatukudde dda naye kiki tulina omulabe gwe tutambula naye bamuyita kutya oyo yatuleetedde ebizibu byonna ne bwe tunaafokasinga ku mwami Museveni n'abasajja be ne tunaafokasinga kubawagira Museveni ne tubavuma ebyenkanawa ne bwe tunaafokasinga kubabba ensente za gavumenti ne tubavuma ne tubalangira ebikomawa nga kutya kukyali mu mitima gyaffe tumala budde tutwaliriza budde abamu nga bwe bafa nga abalala bazaalibwa abamu nga bwe bafa nga abalala bazaalibwa oba okitegeera bwe kityo bwe kiri just kutya kwokka kwe tulina okulwanyisa ebisigadde bijja kwekola byokka mbagambye teriyo asobola kulwanyisa kutya n'akugoba mu mutima gwe neebaayo omulwanyi yenna ku nsaamu eŋŋanga n'amuwangula taliiyo batuwangula lwakuba tulina ekyatuwangula okusooka kye bayita okutya twebaziza nnyo mukwano gwaffe muganda waffe okusomesa okwo kwotusomesezza tusiimye nnyo bannange twetaaga abantu nga bwe bati abalambulula ensonga abatuteekako embeera eyo ey'okuvaamu okutya kubanga okutya kututuusizza ku bizibu bingi singa si kutya singa Yoseri Tebuhabulwa takyali wano ng'asudde ensi yaffe mu mabanja atulekedde ebizibu bingi singa si kutya kwaffe bannayuganda naye bwe tunaavaamu okutya olunaku ne lukya ne lugamba bannayuganda kati nno bayimuse bavuddemu okutya bavuddemu akatengo Museveni tajja kusigala wano era baganda baffe tubasawula ntubakoowola nti twejjemu okutya kubanga okutya bannange kututuusiza mbizibu bingi singa si kutya singa tetuli mu bino bye tulaba singa tuliko ekintu ekyenjawulo ekigenda mu maaso mu bulamu bwaffe era singa tuli bawanguzi ng'ate tuli banunuzi era bannange baganda baffe mbakoowoola okutya kwe tulina tukwejjemu nga muganda waffe waatusomesezza nti bwe tunaabeeramu okutya tuwale kijengera mu maaso nga tutiitirira so ebyokutya tubiteeke ku bbali tuyimuse eddoboozi limu tulwanirire eggwanga ye option yokka baganda baffe gye tulina yakuyimusa amaloboozi gaffe kulwanirira ggwanga kubanga ye Museveni mission gye yagirako yali yakwonoona yali yakusaanyawo ate munange agikoze bulungi mukama amukwatiddeko naye tumugamba nti nga bw'agikoze obulungi ate era agenda bubi yayinza olowooza nti kyakoze kirungi era kirina gye kimugattako naye munange kigenda mutwala mu ngeri enkyamu Museveni agenda bubi nnyo nze mbabuulira singa naba takutte eggwanga n'aliwa bannansi singa naba takutte eggwanga n'aliwa bannyini bo lino eggwanga si lya Museveni eggwanga lya bannayuganda ne Museveni just akyatwesibyeko busibi alemedde otuwa eggwanga lyaffe emirembe naye agende gy'agenda ng'ali mirembe ekyo kimulemye okukola kimulemye okutegeera kakati katumulageko nti tusobola okumutegeeza ebyo ebimulemye okutegeera nga atuddiza eggwanga lyaffe ate nga naye anoonya gy'agenda Museveni si munnansi Museveni si munnayuganda just yajjanga wano nga kizibu kwesiba ku bannansi naye nga naye akimanyi bulungi nti eggwanga lyamulema dda eggwanga Museveni talinaamu kyalinamu wabula eggwanga lyamulemedda so baganda bange so mikwano gyange mbajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the elected president of Uganda agenda kuba atonya mu ggwanga era mbakoowoola mwenna gye muli tosigala mu nnyumba yemuka tutambule tugende tunune eggwanga lyaffe kubanga option yokka gye tulina mission kuyimusa mission genda ku street so si mission position
mission kugenda ku nguudo. Naye bino bakabaka nga baka parliament baganda baffe betuwa ebifo ne badda mu kwekolera ebyabwe ebyo byavuddewo kati twagala ggwanga.